This video is the full Luganda language translation of the tape 20th-Century Prophet, just as laid out in the table application by Voice of God Recordings. The first portion is an interview by Brother Leroy and Paul Kopp of Los Angeles, California, at Brother Branham's home in Jeffersonville, Indiana, in August 1953, asking him about the ministry. The last part is a portion from a prayer line in the Chicago campaign that followed just after. Olutambi luno kwe kuvunula okulamba okw'olutambi lwa nabbi w'ekyasa ekya 20 nga bwe luli mu app ya table eya Voice of God Recordings. Ekitundu ekisooka kukyalako Luganda Leroy ne Paul Kopp ab'e Los Angeles, California, mu maka g'Oluganda Branham mu Jeffersonville, Indiana, mu 1953 omwezi gw'omunaana, nga bamubuuza ku buweereza. Ekitundu ekisembayo katundu ak'olunyiriri lw'abokusabirwa olwali mu nkuŋŋaana ez'ekikago ezaddirira oluvannyuma lw'okukyala okwo. Mukama waffe Yesu akuwa omukisa ng'olaba olutambi luno. May I present my wife? Honey, this is Brother Leroy and Paul Kopp of Los Angeles, California. Kambanjulire mukyala wange. Mukwano, ono y'owooluganda Leroy ne Paulo Kopp ab'e Los Angeles, California. Delighted to have you in our home, Brother Kopp. Tusanyusa okuba nammwe mu maka gaffe Oluganda Kopp. Brother Branham, in your two great campaigns at Los Angeles, at Calvary Temple, we noticed that the Lord Jesus Christ worked with you in a very special manner, with these marvelous gifts. Oluganda Branham, mu nkuŋŋaana zo ebbiri e Los Angeles mu Calvary Temple, twetegereza nga Mukama waffe Yesu Kristo yakola naawe mu ngeri ey'enjawulo ennyo mu birawo bino eby'ekitalo. These earning of the spirits of men's hearts, as well as the sicknesses of the body and the signs of healing and miracles that were wrought, we thought it was wonderful. Okwawula emyoyo gy'emitima gy'abantu ko n'endwadde z'emibiri gyabwe, obubonero bw'okwonyezebwa n'ebyamagero ebyakolebwa. Tulowooza nti kyabadde kya kitalo. We're interested, Brother Branham, in hearing more about this unique ministry that God has given you. Twandiyagadde Oluganda Branham okuwulira ebisingawo ku buweereza buno obw'enjawulo Katonda bw'akuwadde. Very well, Brother Kopp. Let's go back to the beginning. Kirungi nnyo Oluganda Kopp, leka tuddeyo ku lubereberye. I was born in eastern Kentucky in a little log cabin near Burkesville, Kentucky. Nazaalibwa mu bugwanjuba bw'e Kentucky mu kayumba akatono ennyo ak'embaawo kumpi ne Burkesville, Kentucky. The morning of my birth, I'm told of my parents that there was a light came into the room and hung over me. Ku makya ag'okuzaalibwa kwange ŋŋambibwa abazadde bange nti waliwo ekitangaala ekyajja mu kisenge ne kirengejjeraawo waggulu wange. My people was not a religious people. They did not go to any church. Of course, this caused quite a stir among them. Abantu bange tebaali bantu banzikiriza. Baali nga tebagenda ku kkanisa yonna. Ewatali kubuusabuusa, kino kyabeewuunyisa nnyo. It's followed me all the days of my life. Era kingoberedde ennaku zonna ez'obulamu bwange. Recently, they took a picture of it in the scientific world, as shown here. You're probably familiar with this picture. Emabegako abasayansi bakikuba ekifaananyi era nga bwe mukiraba wano. Ndowooza kino ekifaananyi mukimanyi bulungi nnyo. It was proven by science that it was the only supernatural being that was ever scientifically photographed. Kyakakasibwa sayansi nti kye kifaananyi kyokka eky'ekikula eky'amaanyi agasusa ag'obuntu ekyali kikubiddwa ekifaananyi. To my opinion, it's the same angel of God that followed the children of Israel from Egypt unto Palestine. Mu ndowooza yange ye malayika y'omu owa Katonda eyagoberera abaana ba Isirayiri okuva e Misiri nga badde Palestine. You know as a scholar yourself, that was the angel of the covenant, none other than our Lord Jesus Christ. Gwe kennyini okimanyi ng'omusomi w'ebitabo
nti oyo teyali mulala yenna okuggyako malayika w'endagaano, atali mulala yenna okuggyako Mukama waffe Yesu Kristo. And when here on earth, manifested in flesh, he did not claim to be a great person. Era bwe yali wano ku nsi ng'alabisiddwa mu mubiri, teyeeyitako muntu wa kitalo. He said the Son can do nothing, just as the Father shows him. Yagamba nti omwana taliko kyayinza kukola okuggyako ekyo taata kyamulaga. In St. John, the 5th chapter, perhaps you're acquainted with it, the scripture, Jesus passed through this famous pool of Bethesda. Mu kitabo ky'omutukuvu Yokaana essula ey'okutaano, ndowooza kino kimanyi bulungi nnyo ekyawandiikibwa kino. Yesu yayita ku luzzi luno olumanyifu obulungi ennyo olw'e Besesuda. You find many crippled people there, blind, halt, lame, waiting for the moving of the waters. N'asangayo abalina obulemu bangi nnyo, abazibe b'amaaso, abatawulira, abatatambula, nga balindirira okusiikuka kw'amazzi. It was strange that he just ministered to one, but if you'll notice, he knew where that person was. The Father had showed him. Kyewuunyisa nti yaweereza omuntu omu yekka, naye bwetegereza obulungi yamanya omuntu oyo we yali. Taata yali amulaze. He healed this one. Perhaps he wasn't crippled. He was just laying on a pallet. But Jesus healed him. Era n'awonya oyo. Oba oli awo teyali na wa bulemu. Yali awo ng'agalamidde bugalamizi ku ndiri, naye Yesu yamuwonya. And then farther in the chapter we find about the 19th verse that he was questioned by the Jews. Perhaps it would be questionable today why God would pass through a place where all those people were lame and halt and blind and would not heal them all. Era nga tweyongeddeyo mu buziba mu ssuula eyo, tukizuula mu lunyiriri olw'19 nti Abayudaaya baamubuuza, oba oli awo kyandisaanye okwebuuzibwa ne leero, lwaki Katonda ayita mu kifo ekijjudde abantu abo abalema n'abatatambula n'abakiggala ate n'atabawonya bonna. But here I'll quote his words. He said, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do, this doeth the Son likewise. Naye wano nja kunokola ebigambo bye. Yagamba, ddala ddala mbagamba nti, omwana taliiko kyayinza kukola ku bubwe, okuggyako ekyo ky'alaba kitaffe ng'akoze, ekyo omwana ky'akola naye. Then according to his own words, his ministry was based upon visions from his Father. Era n'okusinziira ku bigambo bye byennyini, obuweereza bwe bwesigamizibwa ku kwolesebwa okuva eri Taata. Would not be strange then that his ministry should be carried on, as he promised his disciples, the things that I do shall you do also. Greater than this shall you do, for I go unto my Father. Si kya kyewuunyo olwo nti obuweereza bwe butwalibwa mu maaso nga bwe yasuubiza abayigirizwa be. Emirimu gye nkola nammwe muligikola, n'egisinga ku gino muligikola kubanga ŋŋenda eri Kitange. He said, A little while and the world seeth me no more, yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Yagamba, ebulayo ebbanga ttono ensi tejja kuddamu kundaba, naye mwe mujja kundaba, kubanga nja kuba nammwe era mu mmwe okutuusa ku nkomerero y'ensi. Yesu Kristo aba obumu jjo, leero n'emirembe gyonna. I believe it's a confirmation in this last days of the resurrection of Jesus Christ living among his people, performing the same signs and wonders that he did when he was here on earth. Nzikiriza nti bwe bukakafu mu nnaku zino ezisembayo obw'okuzuukira kwa Yesu Kristo ng'ali wamu n'abantu be, ng'akola obubonero bwe bumu n'ebyewuunyo byakolanga ng'ali wano ku nsi. At the age of 7, we moved from Kentucky to Indiana, up the road a bit from where we live now. Ku myaka 7 twasenguka okuva e Kentucky ne tugenda e Indiana, nga weeyongeddeyo katono mu kkubo okuva we tubeera kaakano. We packed our water then from a well, some city block, I suppose, behind the old country home.
Twakimanga amazzi gaffe okuva mu luzzi olumu ndowooza ng'osusse ekizimbe ekyo eky'amaka g'eggwanga. One beautiful September afternoon, while coming from the pump with some water, it was a stately poplar tree stood about halfway between the pump and the home. Ettuntu erimu eddungi mu mwezi gw'omwenda bwe nali nga nveeyo ku mudumu n'amazzi, waaliwo omuti omuwanvu obulungi ogw'ekika kya popula ogwali gusangibwa nga wakati w'akagendo okuva ku luzzi okutuuka eka. Passing by there was a whirl of wind in the tree, what we call here a whirlwind. Nga mpita awo waaliwo embuyaga eyali yeewuubira mu muti, ono kye tuyita empewo y'akazimu. Why, it was nothing odd for that time of year in this part of the country, but it remained in the tree, it didn't leave. I stopped to see what it was. Kale si kye kintu ekyekyewuunyo ennyo mu kaseera ng'ako mu mwaka ku ludda olwo olw'eggwanga. Naye ne kyeyongerayo n'okugenda mu maaso mu muti tekyavaawo. Olwo ne nnyimirira neetegereze ki kye kyali. And a voice spoke from it saying, "Do not ever smoke or drink or defile your body in any way, for there will be a work for you to do when you get older." Olwo eddoboozi ne lyogera okuva mu kyo nga ligamba, tofuweetanga sigala newankubadde okunywa omwenge oba okwonoona omubiri gwo mu ngeri yonna, kubanga waliwo omulimu gw'olina okukola ng'okuze. Frightened. That's not a word for it. I ran home quickly, telling my mother that a man spoke to me out of a tree. Kigambo kyekango tekimala bulungi nnyo kunnyonnyola kyali kintuuseeko. Nadduka mangu eka ne ŋŋamba maama nti waliwo omusajja ayogedde nange kuva mu muti. Well, she thought I was nervous. She put me to bed. But from then on, visions begin to come. And when this comes up on me, it produces a vision. I'm able to tell people what's wrong with them and what they must do in life and the sins that they are holding back in their life. Kale ye yalowooza nti nali neeraliikiridde n'antwala mu buliri neebake. Naye okuva ku olwo okwolesebwa kwatandika okujja, era kino kasa kinzijjako kindeetera okwolesebwa, era mba nsobola okugamba abantu obuzibu bwabwe bye bateekeddwa okukola mu bulamu n'ebibi bye bali okukweka mu bulamu bwabwe. At the age of 37, one night I was praying in my room, and when I raised up, I noticed there was a light on the floor. And looking around to see where it come from, it was coming from above. Ku myaka 37 ekiro kimu nali nsaba mu kisenge kyange, era bwe nali nga golokose neetegereza nga waliwo ekitangaala ekyali kikubye wansi ku floor y'ekisenge, era okwetegereza okulaba gye kyali kiva waggulu. The pillar of fire was hanging just above. It was throwing the light on the floor. I heard someone walking. Empagi y'omuliro yali erengejjera awo waggulu, era nga yeekubye ekitangaala wansi. Nawulira omuntu omu ng'atambula. I looked coming through the room. Coming into this light came a man. And human figure, he'd be about 200 pounds of weight. He had dark hair to his shoulder, an olive complexion. He was barefooted. Ne ntunula ne ndaba awo mu kisenge omusajja ng'ajja ng'ayingira okuyita mu kitangaala ekyo, ng'atambulira mu kitangaala ekyo. Mu kikula eky'obuntu yandibadde azitowanga pawundi 200. Yalina enviiri empanvu nga zimukoma ku bibegabega, endabika ye ng'eringa ya muzeyituuni, era yali atambuza bigere byereere. Of course I was frightened. And he said to me, "Fear not." And as soon as I heard that voice, I knew it was the same voice that had always spoke to me, but the first time I'd ever seen him in human form. Kirabikirawo nti neekanga, naŋŋamba nti totya, era mbagirawo nga mpulidde eddoboozi eryo, nakitegererawo nti eddoboozi eryalinga lyogedde nange ebbanga lyonna. Naye omulundi ogusoose nali mmulabyeko mu ngeri y'ekikula ky'omubiri gw'omuntu. He said, "I am sent from the presence of God to tell you that you're to pray for sick people. Great signs and wonders will be following your ministry, and you'll be praying for kings and monarchs and so forth." Yagamba ntumiddwa okuva mu kubeerawo kwa Katonda, okugamba nti oli wa kusabiranga abalwadde, obubonero obw'ekitalo n'ebyewuunyo bijja kugobereranga obuweereza bwo, era ojja kusabiranga bakabaka
n'abamatwale n'abalinga abo. Well, I told him I was a poor man. I had no education. I would not be able to do this job. He said as Moses was given 2 signs of confirmation of his ministry, that I would be given 2 signs. One would be the praying for the sick, the miracles, and the other would be, you know, the very secrets of the people's heart. Kale ne mugamba nti ndi musajja mwavu, saasoma, sijja kusobola kukola mulimu guno. N'aŋŋamba nga Musa bwe yaweebwa obubonero bubiri obw'okukakasa obuweereza bwe, nti nange nja kuweebwa obubonero bubiri. Akamu kajja kubeera okusabira abalwadde ebyamagero, akalala kajja kubeera nti ojja kumanya ebyama by'emitima gy'abantu. I told him that I had been praying about this, that the people told me that it was of the devil, the ministry. Ne mugamba nti mbadde nga nkisabira naye abantu baŋŋamba nti kya Setaani obuweereza. He referred to me many scriptures, such as when Philip found Nathanael, and Nathanael came to Jesus. Well, Jesus told him where he had been, where he was under the tree when Nathanael found him. N'anjuliza ebyawandiikibwa bingi nga ekya Filipo bwe yasisinkana Nasanayiri n'ajja eri Yesu, lwaki Yesu yamugamba gye yali abadde. Eyo gye yali ali wansi w'omuti Nasanayiri gye yamusanga. And many other scriptures, such as the woman at the well, how that she was revealed, her sins to her, when Jesus told her that she had 5 husbands. N'ebyawandiikibwa ebirala bingi ng'omukyala eyali ku luzzi, ng'ebibi bye bwe byabikkulibwa mu maaso ge, Yesu bwe yamugamba nti yali alina abasajja 5. She ran into the city and said, "This is the Christ." N'adduka mu kibuga n'agamba nti ono ye Kristo. Many other scriptures he referred to. I told him I would go. He gave me the assurance that he would be with me always. As you know, Brother Kopp, and the world knows, of the great things that's been taking place in the ministry. N'ajuliza ebyawandiikibwa ebirala bingi. Ne mugamba nti nja kugenda. N'ampa obukakafu buno nti ajja kuba nange akaseera konna. Era nga bw'omanyi oluganda Kopp, era n'ensi emanyi ku bintu eby'ekitalo ebibadde bigenda mu maaso mu buweereza. We were thinking about whether these visions, I would remember them very long. Some time ago I had one, about 4 years ago, to be exact, of a little boy being dead on the side of the road, struck by a car and killed. And he was to be raised from the dead. Twabadde tulowooza obanga kwolesebwa kuno n'abanga nsobola okujjukira oluvannyuma lw'ebbanga eddene. Emyaka ng'ene emabega nina okwolesebwa kwe nafuna, myaka ng'ene emabega. Mu bufunze yali mulenzi muto eyali afiiridde ku mabbali g'ekkubo. Emmotoka yali emukoonye n'afa, era nga yali wa kuzuukizibwa okuva mu bafu. Well, I told everybody about it, prophesied throughout the United States and Canada. Thousands of Bibles had it written on their flyleaf that this would take place. Kale nakigamba buli omu yenna, era n'empa obunnabbi okuyita mu Amerika mwonna ne mu Canada. Era enkumi n'enkumi zaawandika mu Bayibuli zaabwe emabega nti kino kijja kubeerawo. One day while we were having campaigns in the Scandinavian country, we were coming down through Finland from Kopp, and there was a group of people gathered on the side of the road. Olunaku olumu bwe twali nga tuli mu nkuŋŋaana mu nsi emu eyo mu mambuka ga Bulaaya, twali tuyita mu nsi ya Finland nga tuva e Kopp, era awo waaliwo ekibiina ky'abantu ekyali kikuŋŋaanidde ku mabbali g'ekkubo. They were hovered over some sort of a farm. We got out to look. There it was, the little boy. Everything, the scene just the way it was shown to me. Era waliwo engeri y'ekintu kye bali beekuŋŋaanyirizzaako okufuluma emmotoka zaffe okutunula omuvubuka awo we yali. Buli kimu kyalabikira ddala nga bwe kyali kyanjolesebwa. I said to Brother Moore, "Look at your Bible and see if this isn't the scene." "Yes," he said. I knelt down and asked our Lord Jesus to confirm his word that he had showed me and had told me would come to pass. The little boy was brought to life again by our Lord Jesus. He's alive and healthy today. Ne ŋŋamba oluganda muwa, tunula mu Bayibuli yo olabe obaddala kye kino ekifo kye twawandiikako. N'anziramu nti ye. Ne nfukamira wansi ku maviivi ne nsaba Mukama waffe Yesu akakase ekigambo kye kye yali andaze, era kye yali aŋŋambye nti kijja kutuukirira. Omulenzi oyo omuto, Mukama Yesu yamuddiza obulamu bwe. Mulamu era yeeyagala leero. Brother Kopp, this is just a few of the things that our Lord Jesus is doing today in the ministry that he has committed to me. To my humble opinion, is to confirm his word
the things that he promised that would happen in this day, we're seeing them take place today. Oluganda Kopp, bino bye bimu ku bintu Mukama waffe Yesu byali okukola mu nnaku zaffe mu buweereza buno bwampadde. Mu ndowooza yange empombeefu bino bya kukakasa kigambo kye. Ebintu bye yasuubiza okubaawo mu lunaku luno tubiraba nga bigenda mu maaso leero. Now concerning the campaigns in Israel, Brother Kopp, I'll be very happy to serve our Lord in Israel. I believe that my ministry will be very effective to the Jews, because as the Scripture says, the Jews seek signs, the Greeks wisdom. Kakati bwe tudda ku nkuŋŋaana z'omu Isirayiri Oluganda Kopp, nandibadde musanyufu nnyo okuweereza Mukama waffe mu Isirayiri. Nzikiriza nti obuweereza bwange bwandikoze ky'amaanyi nnyo mu Bayudaaya, kubanga ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba, Abayudaaya banoonya obubonero, Abayonaani banoonya magezi. We believe many Jews and others there in the Holy Land will come to believe that the Lord Jesus Christ is the Messiah when they see a Christian fulfilling the prophecy of Joel in the Old Testament. Tukkiriza nti Abayudaaya bangi n'abalala bangi abali eyo mu nsi entukuvu bajja kutuuka kukkiriza nti Mukama waffe Yesu Kristo ye Masiya, bwe banaalaba Omukristaayo ng'atuukiriza obunnabbi bwa Yoweeri mu ndagaano enkadde. Yes, Brother Kopp, I'm sure that you're referring to Joel's prophecy in the Old Testament, Joel 2:28, how that he prophesied, saying that in the last days he would pour out his Spirit upon all flesh. The sons and daughters would prophesy. The old man would dream dreams, and the young man would see visions. Weewaawo Oluganda Kopp, nkakasa otegeeza obuweereza bwa Yoweeri mu ndagaano enkadde, Yoweeri 2:28, nga bwe yawa obunnabbi ng'agamba nti mu nnaku ezisembayo alifuka omwoyo we ku bonna abalina omubiri. Abatabani n'abawala baliraba obunnabbi, abasajja abakadde baliroota ebirooto, n'abavubuka baliraba okwolesebwa. Well, Brother Branham, I guess we'll have to say goodbye for this time. It certainly has been a great pleasure and very edifying. We'll have to be running along, but we will see you, God willing, in Chicago in the next couple of days. Kirungi Oluganda Branham, ndowooza tulina okusiibula mu kaseera kano, kibadde kya ssanyu era tuzimbiddwa. Tulina okudduka tugende, naye tujja kulaba tusuubira Katonda nga yagadde mu Chicago mu nnaku entonotono ezijja. Well, gentlemen, it's been a pleasure to have you in our home tonight. We'll be praying together for the success of the Chicago meeting. And by God's grace, I hope to meet you there in the next few days. Kirungi, bassebo kibadde kya ssanyu nnyo okuba nammwe mu maka gaffe akawungeezi k'olwaleero, wamu tujja kusabira enkuŋŋaana z'omu Chicago okubeera ez'obuwanguzi. Era olw'ekisa kya Katonda nsuubira okubasisinkana eyo mu nnaku entonotono mu maaso. Would you care for some tea before going? Mufaayo singa munywa kacaayi nga temunnagenda. Well, thank you very much, Mr. Brown. That'll be just fine. Thank you. Oh, kirungi. Weebale nnyo mwannyinaffe Branham. Ekyo tekirina buzibu bwonna. Now, to you who believe, the angel of God who has been sent to me to help you to believe Jesus Christ is not 2 foot from where I'm standing right now. Kati, erimu abakkiriza, malayika wa Mukama atumiddwa gye ndi okubayamba okukkiriza Yesu Kristo, tali fuuti 2 wala okuva we nnyimiridde kati. If you believe me to be his servant, you'll take my word. I can't make you believe it. Obanga onzikiriza okubeera omuweereza we, ojja kutwala ekigambo kyange. Sisobola kukuleetera kukikkiriza. You only have to believe, but he's here now at the platform. Olina olaba, naye ali wano kati ku kadaala. Now the Lord bless you while I talk to the woman. Everyone be in prayer. These are sick people. Kati Mukama abawa omukisa nga bwe njogera n'omukyala. Buli omu beera mu kusaba. Abantu bano balwadde. Now if this lady says that she is a stranger to me, I never seen her in my life, no way at all of knowing her any way at all. Kati omukyala ono bw'agamba nti mugenyi gye ndi, simulabangako mu bulamu bwange,
tewali ngeri yonna yonna gye nandisobodde kumumanyaamu yadde n'akatono. Now, I could not heal her no more than I could save her. And you know I couldn't do that. Kati sirina busobozi kumuwonya newankubadde okumulokola era nammwe mukimanyi nti ekyo sikisobola. But Jesus Christ has already did all of that when he died at Calvary, but he sent gifts into his church. Is that right? I didn't say amen. Naye Yesu Kristo yamala dda okukola ekyo kyonna bwe yafa e Kaluvaaliyo. Naye yatuma ebirabo eri ekkanisa ye. Ekyo kituufu? Bwe kiba kituufu, gamba amiina. And the gifts are to what? Edify the church. Is that right? Era ebirabo bya kukola ki? Kuzimba kkanisa. Ekyo kituufu? In other words, to see believers, unbelievers come in and say, truly, the Bible said, if you all speak with tongues and there come in the unbelievers, well, they'll say you're mad. Mu njogera endala, singa wabaddewo abakkiriza, abatakkiriza abayingirawo, ne bagamba, mazima, Bayibuli yagamba, singa mwenna mwogera ennimi, ne wayingira abatakkiriza, kale bajja kugamba nti muli balalu. But if there be one prophesy and reveal the secrets of the heart, then won't that unbeliever fall down and say, truly, God is with you? Is that right? That's exactly right. All right. Naye singa wabaawo omu awa obunnabbi n'abikkula ebyama by'omutima, olwo atakkiriza oyo taagwe wansi agambe, mazima Katonda ali nammwe. Ekyo kituufu? Ekyo kituufu ddala. Kale. You believe now with all your heart that Jesus Christ, the Son of God, is here now to perform and to do the things that he promised he would do. Kaakati kkiriza n'omutima gwo gwonna nti Yesu Kristo omwana wa Katonda ali wano kati okulaga mu bikolwa n'okukola ekintu kye yasuubiza nti alikola. Lady, I just want to talk to you as, and the reason I'm doing this is to contact your spirit. Omukyala, njagala bwagazi kwogerako naawe nga mu ensonga enkozesa kino kwe kukwatagana n'omwoyo gwo. Will you believe with all your heart? And if God will just reveal to me what is wrong with you, will you accept him as your healer? Onokkiriza n'omutima gwo gwonna, era Katonda bw'anambikkulira ekizibu kyo, onoomukkiriza ng'omuwonyawo? You would. Now we are strangers, I suppose, are we? Never seen each other in life nowhere. Kati tuli bagenyi buli omu eri munne, bwe nkitwala bwe kiri, tetulabaganangako mu bulamu bwaffe awantu wonna. But God knows what's wrong with you, isn't that right? Naye Katonda amanyi ekizibu ekikuliko. Ekyo si kituufu? You're one of your greatest saints. You're anemic also. Isn't that right? You believe that God will make you well? Gwe ekimu ku bintu byo ebisinga obukulu, naawe olina obulwadde bw'omusaayi obwa anemiya. Ekyo si kituufu? Kkiriza nti Katonda ajja kukuwonya. Lord Jesus, I pray that you'll heal the woman. Make her well, Father. May she go from here tonight and be made completely whole. In Jesus Christ's name I ask it. Mukama Yesu, nsaba nti onoowonya omukyala ono. Muwonye kitaffe. Leka ave wano ekiro kya leero awonere ddala. Mu linnya lya Yesu Kristo nkisaba. Amen. Amiina. Now, go rejoicing. Pray. Now, that's according to your faith, sister. See, he never told me one thing, just said what was wrong with you. Kati genda ng'osanyuka. Saba. Kati ekyo kisinzira ku kukkiriza kwo mwannyinaze. Olaba, talina kyaŋŋambye. Agambye bugambi kizibu kyo. Watch what he says, see. What he tells you, that you do. Now, that's totally up to you, see. Wekkaanye ky'ayogera. Olaba, ekyo ky'akugamba, ekyo ky'okola. Kati kyonna kiri gy'oli. Olaba. You believe it. You said you'd accept it. Now, he took it your word. You take him at his word. Go testify the same, you'll get well. Kikkirize. Wagambye nti ojja kukikkiriza. Kati akututte ng'ekigambo kyo bwe kiri. Mutwale ng'ekigambo kye bwe kiri. Genda ojulire kye kimu ojja kuwona. Amen. Let's say thanks
be to God. Amiina. Katugambe Katonda yeebazibwe. Amen. Amiina. I'm trust that God is blessing you all out there now to where you can't disbelieve any longer. Neesiga nti Katonda ali mu kubawa omukisa mwe mwenna wabweru eyo kati okutuuka awo we mutaasobole kuddamu kubuusabuusa. It would be a sin for you to disbelieve now. After God has sent His Son and has performed this thing that He speaks of now. Kyandibadde kyonoono gw'okubuusabuusa kati. Katonda ng'amaze okutuma omwana we era akoze ekintu kino ky'ayogerako kati. And has done all these signs, and you have sent His Bible, sent His preachers, sent His gifts, and you're still disbelieving. There's nothing left for you but to be condemned at the end. Is that right? N'akola obubonero buno bwonna era ggwe n'atuma Bayibuli ye, n'atuma ababuulizi be, n'atuma ebirabo bye, era ggwe n'osigala nga tomukkiriza. Tewaba kisigaddewo ku lulwo okuggyako okusingibwa omusango ku nkomerero. Ekyo kituufu? But the only thing this is to do is to glorify God and to reveal Jesus Christ. That when He was here on earth, He did this very same thing. Naye ekintu kyokka kino kye kigenda okukola kwe kugulumiza Katonda n'okubikkula Yesu Kristo. Ekyo nga bwe yali wano ku nsi yakola ekintu kino kye kimu. All Bible readers believe that, say amen. Abasomi ba Bayibuli mwenna abakkiriza ekyo mugambe amiina. And He said, when I go away, now I'll come again a little while, and the world will see me no more. That's the unbelievers. But ye shall see me, who? The believers. For I'll be with you, even in you, to the end of the world. Era yagamba, bwe nnaagenda era nja kukomawo. Esigadde ekiseera kitono, ensi obutandaba nate, abo be batakkiriza. Naye mmwe mulindaba baani abakkiriza, kubanga nnaabeeranga nammwe era mu mmwe okutuusa ku nkomerero y'ensi. Is that true? Then it's sin to disbelieve. Ekyo kituufu? Olwo nno kyonoono obutakkiriza. Go ye and sin no more, or disbelieve no more, or a worse thing than this will come upon you, said Jesus. Genda toyonoona nate oba tokola obutakkiriza nate, ekigambo ekisinga obubi kireme okutuukako, bwe yagamba Yesu. Is that true? Then we must believe. It's got to be a belief, or perish. Ekyo kituufu? Olwo nno tuteeka okukkiriza. Kirina kubeera kukkiriza oba kuzikirira. If I was God, if they could take my word for it, that would settle it. But people still don't take the word, then signs and wonders are added into the church as Jesus Christ promised to do. Singa mbadde Katonda, singa babadde tebasobola kutwala kigambo kyange kye nkyogeddeko, ekyo kyandimaze. Naye abantu era tebatwala kigambo. Olwo obubonero n'ebyamagero bisobole okugatibwa ku kkanisa nga Yesu Kristo bwe yasuubiza okukola. And to my honest belief, I believe He's finishing up right now with the Gentiles, and we'll turn to the Jews right away. Era nga bwe nzikiriza mu bwesimbu, nzikiriza nti kati ali mu kumaliriza mulimu gwe gw'abadde akola n'abamawanga, era ajja kukyuka adde eri Abayudaaya mangu ddala. And the Gentiles will be left in their dogmas and the things that they've got in their creeds and cold formal denominations, and the church will be raptured and tucked up, and the gospel will go to the Jews. N'abamawanga bajja kulekebwa mu bikwate byabwe n'ebintu bye balina n'ebiyiiye n'ebibiina by'amadiini ebitegeka ebinyogovu, n'ekkanisa erikwakkulibwa etwalibwe waggulu, n'enjiri ejja kugenda eri Abayudaaya. Amen. Amen means so be it. Amiina. Amiina kitegeeza kibe bwe kityo.
All right. Excuse me, sister. I have to relax my mind once in a while. Kale nsonyiwaamu mwannyinaze, nina okuwummuzamu ebirowoozo byange ak'olumu. Now we'll be strangers. I see that you are strictly a stranger to me. You're from away from here. Kati tunaabeera bagenyi. Ndaba nti oli mugenyi mugwira ddala ku nze. Oviiridde wala okuva wano. You come from another city. You've got a lot of trouble on your heart. You got hard trouble to begin with. Is that right? Ovudde mu kibuga kirala. Olina emitawaana mingi ku mutima gwo. Ate olina n'obulwadde bw'omutima okusooka byonna. Ekyo kituufu? There's a whole lot of blackness. I see a black sheep keep following you like that. Oh, it's a lie. Waliwo engeri y'ekintu ekibuutikidde ekiddugavu. Ndaba essuuka enzirugavu egenda ng'ekugoberera wonna bw'etyo. Oh, bulimba! Somebody's told a lie on you. And that was a man who was professing divine healing. Waliwo eyakulimbako, era oyo yali musajja eyali yenyumiriza mu kuwonya okw'obwa Katonda. Yes, sebo. He said you was a witch. Is that true? And you got a whole stir in your church or something other about it, isn't that right? Your pastor's sick right now. He's got polio. Is that right? Yagamba nti oli musamize. Iye. Ekyo kituufu. Era n'ofuna akavuyo akaagwawo wonna mu kanisa yammwe. Oba ekintu ekimu bwe kityo ekyefaananyiriza ku ekyo. Ekyo si kituufu? Omusumba wo mulwadde katikati. Alina polio. Ekyo kituufu? Yes, sebo. Sister, don't pay no attention to what them people tell you. They're lying. And the only thing's wrong with your heart's that nervous condition got your heart worked up. Mwannyinaze, tobifaako yadde n'akatono ebyo abantu abo bye bakugamba. Bali mu kulimba. Era ekizibu kyokka ekiri ku mutima gwo bwe buzibu bw'obusimu bw'omubiri gwo obw'okweraliikirira ennyo. Bwe bukooyezza omutima gwo. Go on home in peace and God bless you. You're all right. God bless you. You're not alone. Weddira eka mirembe era Katonda akuwa omukisa. Oli bulungi. Katonda akuwa omukisa. Toli musamize. You believe with all your heart? Believe God will heal you, that's even. Believe He'll make you well about everything. Okkiriza n'omutima gwo gwonna. Kkiriza nti Katonda ajja kuwonya tibbi oyo. Kkiriza nti ajja kufuula mulamu bulungi singa musaba. Lord Jesus, I pray that you'll heal the woman and may she get completely whole. I ask this blessing in Jesus Christ's name. Mukama waffe Yesu, nsaba nti onoowonya omukazi ono era leka atereerere ddala mu bujjuvu. Nsaba omukisa guno mu linnya lya Yesu Kristo. Amen. Amiina. Go on your road rejoicing, saying, thank you, Lord, and you'll get well. Come, lady. Kwata amakubo go ogende ng'osanyuka ng'ogamba weebale Mukama era ojja kutereera. Jangu omukyala. Almighty God, author of life, give this woman her perfect health in Jesus Christ's name. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, omutandisi w'obulamu, wa omukyala ono obulamu obuwonya obulungi mu linnya lya Yesu Kristo. Amen. Amiina. God bless you. Just a minute. Something happened to you. You know that. You're aware of that. Is that right? Katonda akuwa omukisa. Lindamu akadakiika. Waliwo ekikutuuseeko. Ekyo okimanyi. Ekyo okimanyi bulungi. Ekyo si kituufu? Why, it's all over the building. And every person here could be healed right now if you'd believe it. Nga lwaki? Kiri wonna mu kizimbe. Era buli muntu wano asobola okuwenyezebwa katikati. Oba ng'onookikkiriza. You believe this? Have faith in God. Kino mukikkiriza. Mubeere n'okukkiriza mu Katonda. Are you one of the ushers, sir? All right, sir. Oli omu ku batuuza abantu ssebo. Kale ssebo. That lady sitting right there. Got heart trouble. That speckled dress on. Stand up, lady. He just healed you. They have that heart trouble. You believe that with all your heart? All right. Omukyala oyo atuddawo wennyini. Alina obulwadde bw'omutima. Ayambadde ekiteeteeyi ky'amabala. Yimirira omukyala. Yakakuwonya wano obulwadde bw'omutima obwo. Okkiriza ekyo n'omutima gwo gwonna. Kale.
There sits a lady there with her handkerchief up crying. Just had a lick on the head the other day. She's got a headache, it's calling it. Is that right? Wuyo omukyala atudde awo nga yemusizza akatambaala ke ng'akaaba. Yabadde n'omutwe ogubobbe ennyo juuzi. Alina omutwe ogumuluma ne gumuviirako embeera eyo. Ekyo kituufu? Stand up and accept your healing in Jesus Christ's name. Amen. Yimirira osembeze okuwonyezebwako mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Amiina. How many of the rest of you want to accept your healing? Jesus Christ is right here now to heal you. Do you believe that? All that wants to be healed, stand to your feet right now. Bameka ku balala ku mmwe abaagala okusembeza okwenyezebwa kwammwe. Yesu Kristo ali wano ddala okubawonya. Ekyo mukikkiriza? Bonna abaagala okwenyezebwa muyimirire ku bigere byammwe katikati. Every person in the building who wants to be healed, stand to your feet. Raise up your hands like this to God. Buli muntu mu kizimbe kino ayagala okwenyezebwa, yimirira ku bigere byo. Yimusa emikono gyo bw'oti eri Katonda. Almighty God, the author of life, the giver of every good gift, as thy spirit is here tonight, I pray that you'll heal every person in this building. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, omutandisi w'obulamu, omuwi wa buli kirabo, omwoyo wo nga bw'ali wano ekiro kya leero. Nsaba nti onoowonya buli muntu ali mu kizimbe kino. Thou art here, the Holy Spirit is here, and I now, as your servant, along with these other servants, curse every disease that's in here. Gwe oli wano, omwoyo mutukuvu ali wano, era nze kaakano ng'omuweerezaawo wamu ne bano abaweereza abalala nkolimira buli bulwadde obuli munda wano. May the Jesus Christ, the Son of God, heal every person in here. Leka Yesu Kristo oyo omwana wa Katonda awonye buli muntu ali munda wano. Satan, leave these people in Jesus Christ's name. Setaani, leka abantu bano mu linnya lya Yesu Kristo. Now let the people that's got their hands up say praise God and go to rejoice, giving God. All right, brother. Kati leka abantu abawanise emikono gyabwe bagambe Katonda atenderezebwe era bagende nga basanyuka nga bawa Katonda kale oluganda boze.